Enfuge yalowoozebwa nti yali tetambulira ku ssemateeka ebikolwa eby'okubba obululu okuwera abakulembeze ab'ennono n'obuwangwa ettemu eryali lisusse n'ebirala bikolwa ebyali byetimbye feesi ya gavumenti ya Apollo Milton Obote mu 1981 abayekera abaali badduumirwa Yoweri Kaguta Museveni mu kisinde kya National Resistance Army beesogga ensiko z'eruweero ne babakana ne kaweefube w'okufufugaza gavumenti ya Obote era oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'emmundu etokota abayekera baamala ne bawangula olutalo. Ebiwandiiko eby'enjawulo ku lutalo luno biraga nti abantu abali eyo mu mitwalo 5 be balusuulamu akaba n'ebintu ebiwerako omuli amayumba g'abantu, amalwaliro, amasomero n'ebifo ebirala eby'olukale olutalo we lwaggweera nga byonooneddwa abayeekera n'abajaasi ba gavumenti y'Obote. If you have got a government which has closed off all other channels of peaceful change, what else could we do except to surrender, to resign ourselves to slavery, and we couldn't do that. As long as the people were willing, because this is their own war. The people are actually the ones who urged us on to fight. If we do not have this support, we would never have started such a war. Obudde bwetoolodde nga gavumenti ya National Resistance Movement NRM eri mu buyinza eramula ng'oyita mu kibuga Luweero n'ebitundu ebiriraanyeewo ebyakosebwa olutalo bingi biraga kaweefube akoleddwa abakulembeze b'eddiini ebitongole by'obwannakyewa saaka abantu sekinnoomu si kuleeta nkulaakulana yokka wabula n'okunyiga abantu ebiwundu by'olutalo ebikyalimu n'okutuusa olwaleero. Luweero terina kyamaanyi mu bya bugagga oba oliawo abantu bye baali agadde okuba nabyo. Abantu na Luweero abaafiira mu lutalo, baganda baffe abaafa n'ebyo bye tutaafuna, ekigendererwa kyabyo ekikulu kyali kuleeta ddembe. Ebyafaayo biraga nti abajaasi nga bamaze okusalako eddwaliro ly'e Nakaseke abalwanyi ba Pulezidenti Museveni baali beesigamye ku ddwaliro lya Luweero Health Center 4 nga babbayo eddagala ne bali kukusiza bannaabwe abaali balumizibwa mu ngeri ezitali zimu. Bukyanga gavumenti ya NRM ekwata buyinza kati emyaka giweza 33 eddwaliro likyali mu mbeera y'emu newankubadde nga bulijjo abantu balaajana gavumenti okubaako kyerikolera okwongera mu mpeereza. Pulezidenti Museveni n'abalwanyi ba NRA we bajja eddagala eryabayambanga mu lutalo bajjanga wano nga gavumenti erireese ate bo ne balitwala ne bafuna obujjanjabi. N'olwekyo njagala okumujjukiza nti eddwaliro lino kirirabika bubi nnyo nga gavumenti y'NRM eggaddewo oba ekisanja kyayo nga kituuse okuggwako nga tewali kikoleddwa wano. Kumpi buli kalulu nga kagenda okubeerawo NRM ezeesuubiza abantu nti kino kibasula ku mmeeme era kigenda kukolebwako. Pulezidenti Museveni mu mwaka gwa 2011 yatuuka ekiseera n'ategeeza nti yandikoledde ab'eruweero buli kye baagala wabula baakola ensobi okulonda Brenda Nabukenya n'azibikira oluseke olwandibawadde. Ono bwagenda mu Parliament kigenda kuba kyangu okutuusako ebibakwatako. Nabukenya nga akalulu kamumezze mu 2016 balonda Lilian Nakate owa NRM wabula n'okutuusa olwaleero oluseke terunnaba kweggula. Nga muzeeyi agamba ekyalo kye kyekkufu naye nfuna amaanyi nti waakiyitira ekyalo kye kyekkufu ng'okulwana yava yiri mbalala ekitegeeza nti ab'ekkufu bingi bye baamukolera okutwaliza wamu ab'ekkufu tulibeerere ng'abanaaba. Abakulembeze bwe bakooye okulinda ne batandika kaweefube w'okwezimbira eddwaliro era kati bali ku mwaliro gwa kubiri. Tetulina ssente zikisobola kukimala naye tulina essuubi, tulina okukkiriza, tulina obumalirivu nti ne bwe kiritwala emyaka 5. Ekitebe kya meka ya NRM nga bwe kiyitibwa tekyawukana na bibiina bya ssomero. Ekizimbe kirimu Ahmed Quarters Ebombo ye yali district y'e Luweero eyatandika. Naye okuva lwe kyatwalibwa tulinze compensation kati emyaka mingi nga nnumwa nti lwaki gavumenti y'NRM teyamba Luweero okufuna district headquarters ezijja mu kitiibwa kya Makka. Muzeeyi yabeeranga wano ng'agamba ajja kuzzaawo buli kimu
n'ekitwewunyisa olwaleero yagamba nti muggwanika temuliimu nsimbi emyaka mingi fe olwaleero twewuunya nti ogenda n'owulira nti mu ggeto baasindiseeyo ssente bisawo bwe biti. Ebitebe bya disitulikiti endala n'amagombolola agayitamu olutalo luno nabo bakaaba lwabwe bw'oseseetula ebigere mu byalo kyeyoleka lwatu nti enkulaakulana ekyali wala nnyo n'abantu bano. Ebyenjigiriza, ebyobulamu, enguudo z'ebitundu bino balowooza nti si bwe byandibadde mu kitundu NRM kyeyita Mecca ekigenda okukosa omugigi ogujja naddala mu byenjigiriza. Tulwanye tusobola okuzaala ku baana kuba olutalo lwatta buli kimu, naye olwaleero kakubeera okusoma kwennyini. Sekendwa essukuwala eri Kapeeka mu mayiro 8, endala eri Ssemuto mu mayiro 9, endala eri Kaloke mu mayiro 8. Nga tetusomye n'abaana bano abato tebasomye. Mwenge eggwanga mukiraba, wulira. Tugenda kubeerawo tutya mu nsi ey'abantu abatali bayivu. Era twongere okunyiga ebiwundu bannaluweero bye baafuna mu lutalo olwayita. Tetutudde nga ffe abavubuka b'e Luweero. Nze nga Prof. Najjuko omu nkimanyi nti Luweero yenze era Luweero yaffe ffenna. Ate era tetulina kwekubagiza olw'ebyaliwo, tulina okugenda mu maaso. Kati naawe tulabira nti tetulina kwebaka, ffe ffennyini tulina kwezuukusa ffeka. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Ronald Ndawula agamba ekibiina weewaawo kiriko bye kikoze naye abantu si bamativu. Bekikwatako okutusasula ssente za compensation ne President Museveni ekiseera ajja kujja tumunoonya emyaka gino gyonna kati 2 bukya tutandika. Banga bagamba abo be basembeza Museveni ne bwe tubeera nga tuli beerere ng'abaana aba ng'owulira ensimbi zigenda Akokolo, ensimbi ne zigenda Egindi, ensimbi ne zigenda mu ghetto. Koze ebintu bingi okusobola okunyiga emitima oba ebiwundu ebiri ku mitima gy'abannaluweero era ne tuba encouraginga nti beerabira ebyo ebyaliwo tukwatire wamu tulabe nga tugenda mu maaso okukulaakulanya Luweero yaffe wamu n'eggwanga lyaffe okutwaliza wamu. Minisita atalina kifo kya nkalakkalira Hajji Abdul Nadduli agamba abantu baleke kulowooza nti gavumenti eriwo okukola ku bizibu bya Luweero yokka kubanga n'ebitundu ebirala byetaaga empeereza zezimu. Egwe tekitegeeza nti buli kalungi konna ogenda kukawa mwana wo gwasooka okuzaala abadde oluvannyuma tebaali baana si bafamireyo era ate senganga twasoosowazaamu Luweero yokka nga buli kamu kali Luweero nekati nabo tufaanagana tukati buli kamu bakatwala nkole. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, agesigika.